tukwanirizaako nnyo omulungi omulabi wa KKTV era nga tugamba ntweyama okuweereza amawulire ago gennyini agakatuukawo mu mwaka guno mupya. Era nga nkugamba nkitokota kitabuse wali mu ggwanga erya Democratic Republic of the Congo mu nkwatagana yaabwe n'eggwanga erya Rwanda. Eggwanga erya Rwanda Congo egenda maaso n'okubanga erirumiriza nti babadde bateeseteese olukwe olw'okugenda maaso n'okubanga batirimbula omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic ya Congo nga beeyambisa ebyokulwanyisa omuli ebyo ebisobola okugenda maaso n'okulabika nga bakuba ennyonyi. Wabula omukulembeze wa Rwanda Paul Kagame ne gavumenti ya Rwanda bakyagenda maaso n'ensonga zino okubanga bazeegaana, so nga ate Democratic Republic of the Congo bo bagenda maaso n'okubanga balumiriza, kubanga wiiki eno yennyini gye tukubye amabega Abanarwanda babiri okuli Dr. Juvenal Nshimiyimana ne Moses Mushabe. Abanarwanda bano bakwatibwa mu kibuga ekikulu eky'eggwanga erya Democratic Republic of the Congo, ekibuga ekya Kinshasa. Era nga batugamba nti abantu bano baali bagenda maaso n'okubanga bagula akataka gye muyita poloti wali ku kisaawe ekya Kinshasa International Airport. Nga ku kisaawe kino kyennyini abantu bano baali bagenda maaso n'okubanga omulamu omukulu kwe kulabika nga bafuna ekifo ekituufu we basobola okulabika nga batimpulira ennyonyi ya musajja mukulu Felix Tshisekedi Sholombo, omukulembeze ow'eggwanga lino erya Democratic Republic of the Congo. Entabwe n'obutakkaanya bikyagera maaso n'okulabikira ku mawanga gano, era nga bw'etaaba entaanya ettaama envu tuyinza okuddamu okulaba olutalo ssematalo ow'amawanga ga East Africa abaaliwo mujja kunjulira nti mu mwaka ogwa 1996 mpaka 1997 twalaba ku First Congo War olutalo olwagenda maaso n'okwenyigibwamu amawanga g'enjawulo aga East Africa oba amawanga ga Africa agaali galuwanyira ku sayidi ez'enjawulo, amawanga okuli Sudaani, amawanga okuli Chadi, amawanga okuli eggwanga erya Burundi wansi w'ekibiina ebiseera ebyo ekya National Council for the Defense of Democracy, Forces for the Defense of Democracy, abayeekera ba UNITA okuva mu ggwanga erya Angola abali wansi w'obuduumizi bwa Jonas Savimbi, abayeekera ba Allied Democratic Forces wansi w'obuduumizi bwa Jamiru Mukulu, amawanga nga Bufaransa, amawanga ga Central Africa, amawanga nga China n'amawanga nga Israel bwe gewaayo kulabika nga galwanisa agali ku sayidi eyaliko Rwanda, agali ku sayidi eyaliko Alliance of Democratic Forces for the Liberation of Congo Zaire, ge gali amagye ag'omugenzi Desire Kabila, Alliance of Democratic Forces for the Liberation of Zaire. Ku sayidi eri era kwaliko amagye g'eggwanga erya Uganda, gavumenti y'eggwanga erya Burundi, gavumenti y'eggwanga erya Angola wakati w'omugenzi Jose Eduardo dos Santos, amagye aga Sudan People's Liberation Army wansi w'obuduumizi bwa John Garanga, eggwanga erya Eritrea wansi w'obuduumizi bwa President Isaias Afwerki, South Africa, Zambia, Zimbabwe, Ethiopia, Tanzania n'eggwanga erya America bonna bwe bagenda maaso n'okubanga batunkira mu ggwanga lino erya Democratic Republic of the Congo ebiseera ebyo nga baliyita Zaire okulabika nga babaamulako omusajja mukulu Mobutu Sese Kuku wa Zabanga. Obutakkaanya buno tulabye nti buyinza okubanga era buzzeemu olw'ensonga nti amawanga ga njawulo gali ku sayidi za njawulo, okugeza nti eggwanga erya Uganda nfanfe kakati gubassa mu kabu n'eggwanga erya Rwanda, era tuzze tuwulira ng'abamu ku bannamagye mu Uganda balabula nti alikwata ku ggwanga erya Rwanda aliba akutte butereevu ku ggwanga erya Uganda. Kakati nno ekyogezaako okutta omukulembeze wa Democratic Republic of the Congo, Abanarwanda nga bapangisa ettaka nga bagula poloti wali ku kisaawe ekya Kinshasa International Airport. Abanarwanda bano abakwatiddwa era nga kigambibwa nti okubuuzibwa ebibuuzo ebingi ebiyitirivu bamaze okukakasa nti olukwe olw'amaanyi lubadde lwagenda mu maaso na kubanga bateekateeka engeri gye bayinza okutirimbulamu omukulembeze wa Democratic Republic of the Congo, kubanga Rwanda nagamba nti bingi nnyo byeyagala mu ggwanga erya Congo, ate nga Rwanda evunaana Congo nti Congo eno bakwatagana n'abayeekera aba forces
for the liberation of Rwanda. Songa tene gwanga erya Congo ligamba nti abanarwanda ba M23 oba abalwanyi ba M23 songa n'amagye ga Rwanda gennyini genyigira mu kumalako abantu b'ebitundu ebyebuvanjuba obwa Democratic Republic of the Congo. Emirembera nga M23 egenze mu maaso n'okubanga ewamba ebitundu nga Kibumba, baagala okuwamba ekibuga Goma n'okuwamba ebitundutundu ebiri ebuvanjuba obw'eggwanga lino erya Democratic Republic of the Congo ku nsalo eyawula Congo n'eggwanga erya Rwanda. Muganda wange omulabi owa KK TV, njagala kutegeeza nti obunkenke buno twagala tutunulire bugenda kubanga ensonga zino ziggwerawa, kubanga buli side yombi Rwanda egamba nti ejja kukola ekisoboka okulabika ng'eteekawo akatiisa. Kagame agamba nti yeetaga ebitundutundu ebyagenda maaso n'okugabirwa aba Belgium oba abafuzi ab'amatwale ebyagabira eggwanga erya Democratic Republic of the Congo, songa ate ebitundu ebyo byandibadde bitundutundu ku ggwanga lya Rwanda. Kitegeeza nti Kagame ayagala kusala kitundutundu ku ggwanga lino erya Democratic Republic of the Congo. Songa ate omukulembeze wa Democratic Republic of the Congo Felix Tshisekedi Sholombo agamba nti ajja kukola ekisoboka okuyamba ku Bannarwanda naddala Abahutu okuddamu okulwanirira eddembe lyabwe mu ggwanga erya Rwanda, babone okubundabunda mu mawanga okuli Uganda gye baddukira, okuli Congo gye baddukira. Tshisekedi agamba nti bano badduka olw'ensonga nti mu ggwanga erya Rwanda omukulembeze aliko yeetaaga okulabika nga ajjako abantu b'eggwanga erya Rwanda naddala Abahutu baddemu okubanga bakulembera eggwanga lyabwe era eggwanga erya Rwanda lifune emirembe. Enteekateeka z'okutta omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic of the Congo egamba nti zigudde butaka era nga ekigendererwa eky'Abannarwanda ababadde bakuze poloti ku kisaawe ekya Kinshasa International Airport olukwe luno baaluguddemu era nga batugamba nti Rwanda ekirimu bulambalamba ekyokwagala ogezaako okutta omukulembeze w'eggwanga lino erya Democratic Republic of the Congo. Katandika butandisi tugamba nti katulinde tulabe ensonga zino zigenda kuggwera waggwa omulabi owa KK TV. Webale kulaba KKTV Uganda, the inspiration and the best broadcasting around town. KKTV, the global experience, the might, the power, and all you need with KKTV. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to KKTV. I'm 7